Njagala ebirungi bikusange bw'otu yo kati nkugabira omutima ku luno nga nkuyita ojjo kyakalemu kuyimbire buno obuyimba bonga buva ku mutima kyekiravu kye nnina jangu tuli obulamu jangu tuli amasanyu juni nga mwenda kati kyetubuuzaayo kujja lugogo bambi bane tetonsubya give me some time love fest yetuse nawe nyemu kumbozi nawe lugogo maybe one night ombarara even photo please don't you let me down tusabene mukama tukume lugogo wenatukira nga tuli balamu baby tosubwa ngenda kukuyimbira nze. Yo, one sucker free bus, Pallaso, in there like swimwear. Antida babungedde era tulabise. Ab'emirengo n'enkota abo beepime. Atalinayo kyana kye yakwana kayige. Arafati n'obuwedde mali yalinowe. Guno omulembe gwa nusu. Atalina nusu oyo talikomba ku pizza. Yo, wagwan. Yo, what's up, brother? Kitambula. Ndi bulungi ogamba otya oluganda. Naye ng'ofulahise nnyo. When smart is the boys is the bichi. Thank you, brother. Engoye za concert ozambaliddewo. Olwo tuyingira nti kati tuli mu koona. Wali mwami manja yagamba wagenda okubeera awazibu. Tutuuse kati. 3 days to go, man. How is it? How is it? It's looking good. Everything is nice. Yeah. Stage ayingidde ekisaawa enkya. Mikwano gyange catch up ayingiddewo okuva e Nigeria to come support. Rehearsals ba dancer choreography. Chameleon abuusa ayingiddewo okuva South Sudan. Spice Diana ja. Ekikumba kyatuuse dda. Ennyimba toziyiseemu bana ennyingi era ku stage ngenda kulinnya mangu. Bana eno Love Fest mwe mwaginsaba etuuse. 3 days to go. Abasinga de bagamba amuntu nga beeralikidde bala Chameleon ali bweru wa ggwanga bagamba iyo concert ya Pallaso. Si ya Chameleon ya Pallaso. Naye ng'agenda kubaawo. Wali bwe yagamba mu bigambo bye era ajja ne kati okukakasa. Naye nga nze kyenkugamba Pallaso is the talk of the day. Government yebuuza okikola otyo owambye wansi waggulu ku mazzi ne mu bwengula. Good music. Good music. Good music. Abantu bagala good music. That's what I do. I give the people what the people want. Olumu nerekereza ne kyenjagala nkole ekyabantu kye baagala. Yeah, man. Kino kikuyisa kitya ng'oyerekereza by'oyagala n'okola tebaagala? Kubanga nkimanyi nti ndi public servant. I'm a servant. Katonda yanteeka ku nsi nga alina ebigendererwa bye, alina emirimu gye yantuma. So public service is what I'm here for. Era bw'anaagera nti kimala kijja kuba kimala, but for now we're still here and we are ready to serve the people with good music. Okay. Oyogedde ku bintu ebituuse mu ggwanga, naye toyogedde ku security yo ate ng'okutiisibwatiisibwa eri mu bbanga eri waggulu. Mama nyabo, security is high, very high. Era security yaffe n'ey'abawagizi baffe is omanyi concert yange y'abakazi. Abakazi balina okujja ebifaananyi n'amasimu gaabwe baddeyo waka nga basanyufu nga make-up kwali. That's what's gonna happen. We're gonna have a good time. It's gonna be a wonderful day on Friday. I can't wait. Abantu basinga bagamba wasabotaginga security y'abantu abalala naye nga kyobaza kubanga tebajja kusabotaginga kivulu kyo. How true is this, Pallaso? Ndowooza yaabwe. Ndowooza sikuma ndowoozayo naye ndowoozayo sige mazima. Amazima, your opinion is not a fact. It's your opinion. Naye nga nze kyembagamba, Love Fest is knocking on the door. Open. Love Fest tutandise ne discipline, okudisciplininga abantu. Gwe nga public servant, lwaki odisciplininga abantu mu ngeri efaanana bw'etyo? Embeera yaliwo tetujja sula ku ekyo. Bingi bibaddewo mu ggwanga muno, mbalabye bambawogose n'emba. Ensonga zonna muze muziraba kati tetugenda beera ku ekyo. Nange ndi muntu okitegeera, teri muntu atasobya. Era buli ansalira omusikula okusala omusango kuli eri Katonda onookulamula. Naye buli muntu alina ebiba byamulema naye ate alina byaba yasobolako. Ebimu ku ebyo nasobolako kwe kubaweereza obulungi n'okubayimbira obulungi ennyimba ezibanyumidde n'okwetonda ez'abamaama byonna n'obwetowaze same thing. Abantu abamanyi emyaka gyonna
One mistake does not define Pallaso. Yeah. Pallaso is still Pallaso. The Pallaso that everyone loves and knows is me. So I'm telling you, on June 9th, Love Fest is on, and it's Pallaso and its fans concert. Era abawagizi bange temuva ku Facebook, ku TV siwa. March. Oba mwagala zinira mukubo, oba mwagala zinira wa ebbeetu ligenda okubeera wali. Enguudo wazigadde zonna. Tugenda kuggalawo. Ebbeetu ligenda okubeera wali. Jangu oyolese omukwano gwo nga bw'oyagala. Luli olunaku lwaffe. Owaye fano alien skin ye wamuyise. Buli omu namuyise. Buli muntu namuyise. Era ngenda kubeera n'abakambo okuva mu buli angles. Buli nsonda. Bakyali bange bakakole. Amesa Kigundu we bali kugula amameeza. Haji Umaru UK Mall webale. Agnes mwebale kuyimirira nange. Buganda Kingdom, thank you. And all the musicians at large. Yeah man, thank you for loving me. I love you too. Pallaso na kugenza okucha olwaleero nga Alien Skin amaze okuwanika concert oluvanyuma whatever that happened nga avudde mbafani afuse competitor contender. Ringa jiyingiridde waweero na Kivoleka ya mulema. Omugamba sasule na Kivubo. Naye kanezigaana gisasuddemu Freedom City. Kino ki amawulire gano gakusanze gakuyisiza kati. No. Bintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga. Era n'amabbale kololo maggule. Ne muganda wange Odinga Paniro agenda kuba ategese Panyemuru. Alina concert ye abe Panyemuru mugende mumuwagire. Bivulu bingi. Naye ekivulu kyensinga nze bayitako kyekyange. Ekya Love Fest. Logogo Cricket Oval. Ekya Pallaso Saka Free Boss wo. Agenda kuyimbera buli luyimba lwo. Yeah man, ekyo kyekisinga obukulu. Ebirala bino ate buli omu alina eddembe. Olaba teri mu nsi yonna gy'oyita n'osanga nsi erina mirembe nga Uganda. Enkima zeeyagala, ebinyonyi byeyagala, zikasiku zeeyagala. Buli kimu Uganda kyagala. Era koolo bambi ayagala okweyagala weeyagale. Oli waddemu okutegeka oba mu ddiiro lyo, oba wa wonna gwe weeyagadde okola ki? Okutegeka kubanga Uganda egy'emirembe yakola ki? Yagituwa just mube n'ebbaluwa ya poliisi. Buli kimu kitambule bulungi kubanga kyekyo naye nange nategese omukolo ogw'amaanyi gwe bayita Love Fest gugenda kuba classic, gugenda kubeera beautiful, gugenda kuba romantic, gugenda kubeera executive, gugenda kubeera elegant. So come see. Abasingadde bagamba lwaki engeri Love Fest n'oli oweside za Freedom City omuyise ne mukola stage ne kiggwerawo stage ne zibaawo ali busy. Nga bw'oyimbako eno bw'oyimba. Ali kati anaabeera eno n'eri. Ali busy. Naye ffe buli omu twamuyise. Anaasobola ajje. Ataasobola tujja ku understandinga. Ne bafana ba Pallaso mwenna tubayise. Temukoma ku Facebook, temukoma ku TV, temukoma ku radio. We have a statement to make this Friday. This is our day. Team Pallaso nina abawagizi nno bangi abanjagala eyo. Ate nga bonna abawaga bajja. Kati kolo statement egenda kuba y'amaanyi. Tugenda gikola njagala n'aba Nigeria abali eri batunule Uganda bagambe oh my God. Pallaso is in the oh God. Who this boy? Bikaaye, the king of the is from Uganda, the pearl of Africa. Owaye Sunday twakulabyeko omukulu Pastor Bugembe n'akufukamiza n'okufukamiza nga weetondera ab'olusozi. Nze bwe mbeera mu maaso ga Mukama Katonda nfukamira. Mukama Katonda ye nannyini buyinza, yatulinako obuyinza. Teri muntu sekinnoomu alina ku munne buyinza. Singa obuyinza bwali gye ndigga okubeera munnamawulire ow'akabi. Maybe tewandifuuse kuba tomanyi mutima gwange we gufaanana. Naye olw'okuba Katonda bwe yabwesigaliza nange sirina kye nnyinza kikolera, nalabirawo ng'oli w'akabi. N'emirimu gye emirungi ne gikigoberera. So, Katonda yalina obuyinza. Tubeera mu nnyumba ye, nayiseeko mu nnyumba ye, njogereko naye, kubanga nange ndi muntu nsobya, olumu binnemerera. Era mu mbeera eyo oba olina okwettanira ani? Mukama Katonda, kyekisinga obukulu. N'ekirala okusabira konsati yange, ndabe ng'egenda bulungi kuba ye nannyini buyinza. Byonna tupanga ne naye alina plan ze. Bw'oyinza okuba olina ky'oyagala n'akikumma kubanga ye amanyi ekisinga bulungi eri obulamu bwo. Mukama akuwa n'ekirungi nga kye kigenda okumaliriza. Mukama akuwa n'ekibi nga kye kigenda okutuusa awalungi. Kati muganda wange nze agenda mu concert ky'ogamba nnyinza obutettanira oyo nannyini buyinza. Ekintu kino abasinga baki misunderstandings. Abamu bagamba wadde weetonda ku kikolwa kye wakola nga weetonda Alien Skin.
abasinga nga bagamba wadde osaba Katonda nga gwe yakikoze mu mutima gwo twagala okakase bafano kyabadde kyaki ekituufu. Nagenzeyo okwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byankoledde. Nengendayo omutendereza n'omugulumiza olw'amaanyi ge. Nengendayo okumwesembereza olw'ekisa kye. Nengendayo olw'okumusaba ayogere n'ebitonde bye. Abiyite bijje mu konsati yange mu bungi, aginteremu emirembe evemu ebikolwa eby'essanyu, tujeyagaliremu ffenna ng'abantu, empanike, entwale ne wesirootanga. Nengendayo okumujjukiza nti ye Katonda, nze just ndi muntu, nange binsobako binnemerera. Era ne mu biba binnemeredde ayimirirenga nange, agonze emitima gy'abalabe bange bonna, abaggyeko ebyokulwanyisa bye balowooza nti binene. Katonda akyusa ensozi nga tezitegedde. Teri lutalo lunene mu maaso ga Katonda. N'abalina amaanyi be sisobola Mukama Katonda abasobola. Kati n'olw'ensonga eyo nagenze uwe ankwase ku busobozi obwo, era mu ebyo nenyinyonyola pasita nti waliwo ebyansobyeko ne mukwano gwange gwe nnyimba naye, era nsaba Katonda ezo ensonga azituulemu, kubanga eby'abantu nange nina obusobozi byensobola okukola bingi naye ne byensobola okwogera bingi, naye ate Katonda ye ayina ekyo ekikola ki ekisinga, atuyamba atekewo ekyo ekisinga. Yaman, kubanga mirembe gye gisinga si bwe guli, Mukama ateeka emirembe mu nsi ye, kubanga tetwagala abantu kulumizibwa, tetwagala abantu kulumaŋŋana. Nyinza okuba nnasobeddwa naye nange ndi muntu, ne Katonda akimanyi. Pallaso kubabiri wetondera, kubabiri ani gwe wandiisanya okwetondera, bafanzi oba gwe watuusaako obuvune? Ekyo kyawedde, tunabeera ku ekyo. Kugambye eggwanga libaddemu ebintu bingi, abantu babanogodde emba ne mubalabako ne mu bifaananyi nga babakubye emba. Otegeera kimugamba, abantu babakubye amasasi. Ekintu kikyagenze, kati tuli ku mboozi ya lunaku lulala lwa June nga 9. June nga 9 Love Fest, kati tuli genda mu maaso. Olaba Crested Crane, akagera akamu katunudde mu maaso. Oyagala tunza Crested Crane mabega? Pallaso stage eri kuki yasituse? Mama nyabo balamu yanywezeza stage, yasibye stage. Ate nno ng'agisiba mu kugisimbula ogireeta mu kisaawe. Essaawa yonna etonya mu kisaawe. Kati naŋŋamba wali ate bagenda kumima bamyumyule. Ataala engoye yeba ne tulaba wennoonyu obwana obugenda okuzina wano sinnanyuma, linda ku luli wano sinnayambala. Tukulabye ng'okola practice naye ng'ennyimba mpitirivu. Olunaku litusuubira ekigo ogenda okugulawo stage ng'emikolo ebadde gyeba n'emikwano nagyo oyina miyitirivu. Mikwano gyange gijja yimba gye tunaalondamu egize mu lyaso. Ne bapukaming nina time yaabwe, njagala nabo bapukaming mujje muyimbe. Ekyo nzize nkiranga bapukaming be basookawo, jangwe oyolese ekitone kyo ensi ekumanye. Njagala nzijjukirirwe nga ogamba stage gye nasookako okuyimba ennene yali ya Pallaso. Kati bapukaming nammwe nabayise, mujje mu auditions, mujje wano ku lyaso, Unix promoter abawandiike, tulabe nga stage eyo eri covered properly, kubanga njagala nammwe mweyagale. Luli olunaku sigenda kubeera mulungi omu, kiva olaba buli omu akkirizibwa okukola ki kyayagala. Owaye katubuuzeemu Pallaso, 3 days to your event, aba nnaku nga 3 ku 4. Oli yandigambye muno buli musajja abaako ne kyatya. Bwe kikyotya nze gwe kikyo ntya Mukama Katonda. No, in terms of event yo, what is your fear? Teri yali akimbuuzizaako ekyo. Biggest fear yange for my event. Biggest fear yange for my event actually is the sound. I want the sound to be perfect. Nemanyi nti ekyo ekya sound bwe ne ba-engineer abalungi bakikola, naye olumu kibamu abantu bangi. So I want the sound to be perfect. Fear yange endala eyokubiri, balamu abantu bagenda kugira ddala bangi. We're going to get all our fans. Akasawo kabeere safe.
Tabuzaabuza. Kasawo Jessica Beresefu Muzeyi Ibrahimu Balamu jaga akasawo kabewe Oyinza okukebera mu wakama bange njogedde sibeeraliikirira abo mbesiga naye njagala bongereko security kasawo oyagala ya Bank of wabira Uganda ebirala security y'abantu nkugambye oba baagala ebbeetu nga baagala kuzinira mu kkubo bigenda kubeera okay. Tulina poliisi, tulina military, tulina SFC, tulina embwa, tulina iso, miso, diso, kwiso, jiso, geso. Waliyo ne ba freedom soldiers. Ba freedom soldiers nakati muganda wange. Ne kati wano Balamu ku Kasawo ne Muzeyi Ibrahimu. Awo. Mama nyabo. Owa ekigambiddwa nti wano ku studio balabako ku Queen Kama naye azza okubeera nga ayitawo olimba omulabye nawe omulabye ebyaddala amazima munnange oli mukwano gwo wa munda temunsiri waliza abadde ayingira ne Spice n'ayingira baze bali wamu naawe ensanyusa obbalaba bannange ensanyusa obbalaba Queen Kama ne Spice Diana teri abasinga nzaba abasinga sibalabangako muyimba bulungi abantu babaagala muli balungi ebintu mubibalaga babiraba waakawaali nyumba weeziri tobiraba andi bye mbikusomera waakawaali nyumba weeziri motoka weeziri nyimba weeziri sente weeziri naye abaami tewali abaami anti omanye ekintu ekiriwo olumu abaami baffe si bagumu omwagalwa abo basi mugumu nga ggwe mwogera nnyo ebintu ku baagalwa baffe kibula tubakwekakweka kubanga nja muleeta omusimeesime naye gwe wamu wabaleeta oleeta n'ogamba saabaleetamu mwanoonya mwabasokolasokolayo naye ayizulu nze ndi mulindwa omusajja omuganda omuggumivu musajja wa Kabaka olunaku lwa mulindwa alinda mulindwa mugenda laba nze ntegese togenda nakuntegeera gwe you can't understand me on that day simply because I'm gonna be different person, different breed. Tebagamba nti Pallaso tayimbye ng'ate oyimbye jangu weerabireko ebingi byaki buli muliro muganda wange fire. The finest steel has to go through the toughest fire. This is fire. Fire, good servant, bad master. Come see. Pallaso, another one, little bit away. Good business genda master social media buzz mutadda amawulire na bichi biyamba bitya industry n'omuyimbi because kino kibadde kyakoma kubeerawo mu mirembe egiri abeeyita ba big three sijagamba bitya like nga olaba buzz baddewo beef and support and this nga mbaddemu nti eno wali abakusupporting eno wali abagamba eggaali evuga bagamba lwaki tetuzuukusa Pallaso oli omukadde gwe tumanyi n'ajja mu guno omwaka kino ekiyambira industry oba tekigiyamba simanyi tujja kiraba tunakiraba simanyi naye kati tugenda ku Love Fest wetulaga mu Love Fest yawo bwegwe onoozuukusa Pallaso oli bafani bagamba tweko ku Pallaso oli omukadde mubaweemo mwamubonyabonya temwagala onali mu masuuti like this one ono musiime mbaweemu katumaliriza gwasinga okwenyogotola okudigida omubimba owoomesa ennyama olinkwasane mu nva ekikuwaga kiri bweru oba munda yo embuzi terinyirambwa terinyirambwa waliwo embuzi eyagala okuleeta problem just luli lugero lw'Abaganda luli lugero it's a known fact. Kale nga tumaliriza obubaka bw'obusembayo eri bafana ennaku 3 kunya ne Abitex nanyini nkofiira kubanga eno kakasiza mwagala nnyo akole buli kyalina okukola Mukama amusobozese amutuuse wasinga okwagala ayagala nnyo enkofiira amusobozese ozigula mu buli kkala ate ozikuuma amuwe security emala okuma enkofiira abaana tebagenda n'enkofiira simulabangako naye tebagitwala kyonna mukikole naye temukwata ku nkofiira ya Abitex. Eyo warning that's a warning
byonna mubikole naye nete wabakwata ku nkofira ya Abitex. kale nga tumaliriza ebivulu bitandika ddi mu kibuga Kampala kubanga twawulidde muno Lord Mayor wayogedde naye agala kigalemu wali nga tugenda e Lugogo Nnaku z'omwezi nga 9 June tugenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval this Friday. Nnaku z'omwezi nga 10 tugenda Mbarara Aje Motel. Tujja waka Mbarara waka kale nnaku z'omwezi nga 11 tugenda Fort Portal waka iyo tugenda Fort Portal ne tukola katfero biri nendya mundaga ebiwala ne bijja birigita nga talina binakiri akunye omugongo omulabe kyekikutwale bozi yange bweri tangi yampola mpola mukama bwe yange muliro kuwanta ganjula enjiri mbanga kuwanta ganjula ki njiri nebyo ne bijja birigita nga talina binakiri akunye omugongo omulabe kati Fort Portal am coming jinja bo basalako ddi jinja tusooka Luwero on the 16th Luwero mu kisaawe tuve Luwero tugende Trans Africa jinja banne tugenda okuba jinja mu bifo byonna kale nesonze nnyo jinja olutindo temulusuulemu so teri ku lutindo eri ku Trans Africa anti abantu bayinza oyitira obungi abaluyitako waliwo security yawe ekumawo kakati wetuva tugende mubende ebyo bye baddamu ne basiba mubende mbusimanya lockdown endala ozebba malako kiwuwa nzize kukibagirawo this love fest egenda kukyusa ebyali emubende tugenda kuleeta happiness in the love fest mubende see you ticket zinatera okugwayo eza pre-sales ayagala ogigula nyiga *165 *98 hash ku momope ogifunirewo abalala mujasanga ku miryango abamameeza badone banga bali eyo tables are getting sold out hurry up yanguwa betunatusigazaawo ku mulyango alhamdulillah but this is massive the setup is crazy love fest show jagala ebirungi bikusange bootu yo kati nkugabira omutima ku luno nga nkuyita ojjo kyakalemu kuyimbire buno obuyimba bonga buva ku mutima kyekiravu kyennina jangu tuli obulamu jangu tuli amasanyu juninga mwenda kati kyetubuuzaayo kujja Lugogo bambi bane tetonsubya give me some time love fest yetuse nawe nyemu kumbozi nawe Lugogo maybe one night Mbarara even Fort Portal please don't you let me down tusabene mukama tukume Lugogo wenatukira nga tuli balamu baby tosubwa ngenda kukuyimbira nze omukwano tosubwa buli kayimba koko singa okunyumirwa yo that's the day mark the date 3 days to go hey Lugogo your time is now my time let's do this yo abagala okugula amameeza enamba eri 0774 578 636 jidemo mulundi gumu 0774 578 636 a number ya tables so you call right now and book your table we got goodies we got ladies and babies atalina oh my good lord 9th June